Nze wase Manuel amujebaleko je mkwasaganya nsubira muri bulungi nnyo obulamu gamba ki malamusizaako ne mbatumirako mwena je muwangalira mwe bali kwaya kadde kamwe Rose Constructions ku 078888 719 kola ku yakuzimba ku plan za mayimba n'ebirala bigenda ku ngebyo banonyo bafune awajja kumfuna kuwaswa Emmanuel Facebook page like nga page yange tuogerereke bya plot n'ebirala zona weziri kino kirango bangambe kibatuuseeko bangambye mbagambe ennyonyi yammwe abava e Jordan eyabadde supposed okutambula olunaku lwaleero egenda ku delayinga oba ya delayinze dda gensembye okumanya galaga nti ennyonyi eno egenda kusimbula enkya ssaawa emu ez'okumakya oba omuzungu kyayita 7 am. So gwe wenna ali ku list oba yewandiise dda ng'oli ku list ya Saudi ya Saudi Arabian Embassy ya Ugandan Embassy mu Saudi ekwasaganya abaana bonna bali Middle East naye mumanye enkola ebadde tambula. Make sure nti wenyigira muku okola ebintu mbwangu nguzi sibozi myemyole kasoba ngomanyi ticket ogina ekufulumya eggwanga eryo ng'era nga ku list wagendako nga bakonfaminga buli kimu just ennyonyi yadelayinzeemuko mujja kuba muli nnyonyi yammwe enkya ku ssaawa limoja ey'okumakya ssaawa emu so solanga okimanyi nti ssaawa emu ey'okumakya ere wammwe e Jordan ennyonyi ejja kuba esimbula erabika nti ekuyingiza e Kampala so temwekanga temugwamu amaanyi ne mwebaka ne musula n'ennanga mujja kumaliriza ng'ekintu kibayise mu nkwawa oba kitegeera so teeka ebirowoozo ku ekyo ngamba munasharinge ne munne nti ekyennyonyi esimbuka saa moja abe Saudi bwatuuka juzi omani neetuusa abaayo Jordan yereeta so nabagamba nti mukyemu time tells kati byonna binasosembera balance ogenda nga bajjayo mpola mujja kumaliza mwena mukomyewo oba kitegeera temuggwamu ssubi temuggwamu maanyi ne bwongo baitu nabaqualifying agenda ku list yaabo balina okugenda but faayo teekemu okunoonyereza olabeke na next time ennyonyi oddamu okusimbula eva Jordan oba Oman oba Saudi oba Dubai wonna weena bevudde obeere ku team yaabo abanaakomawo as well we are waiting for the official opening of the airport oba kitegeera so make sure nti mubeera ku abo abajja enkya ssaawa egi ey'okumakya tusubira ennyonyi yammwe eva Jordan eyategekeddwa banafu aba Saudi Arabia embassy okulabika nti batuusa ne Kampala awo tugeza so ekyo kiri clear.